mbaniriza abeera ku channel ya Unique Media anembeerako nga mulinze videos ez'enjawulo zendeeta wano baze tuleeta wano as a team okulaba nga ate oba atusomesa eggwanga. Samike ge mannya gange, Alan Gamoli leero yali ku kamera. Bakameramani ntera okyusa tiimu neneko, olumu mbeera ne Wafula Oguti, olumu mbeera ne Roland Seruyima, then Alan Gamoli. Ebiseera ebisinga gwe nsinga otambula naye okubanga tushootinga ebintu bino ebatuukako ne mba mubiraba live and direct. Olunaku olwaleero asinanika program ya leero njagala mpiseewo kino. Channel eno we twali tugitandika twagiteekawo kusomesa, nga njagala twesomese, tweyigirize, twewabule, wabula si kwevuma. Sinyumirwa nnyo muntu avuma muntu yenna ajja ku pano wano okubaako kyateesa oba kyasomesa lwa nsonga ng'omuzungu wagamba no man is an island. Olaba ng'ayogedde ekitakusanyusa, let us discuss on principle biki byayogedde. Naye wotandika okuvuma obumpi simanya biki mba sikutegeera. N'ekirala tetulina nnyo lukusa luyita bantu sitaani, the fact that tetuli bakatonda. Omuntu wemuleeta ku channel eno n'ogamba oyo sitaani ng'ate kusigwe katonda mba sikutegedde. So tubeere civil kubanga abalokole suubira abalokole twandibadde tolerant nnyo okuwuliriza ne kye tutayagala kuwulira, in that waba ayogera akozeemu ensobi tumutereeze naye tetuvuma. Nga naffe twagala ab'ensi bwe tugenda obbabuulira enjiri babeere tolerant gye tuli batuwulirize. So leka tubeerewo n'enjawulo between ife abalokole n'abo be tuyita ab'ensi. Okibeera nga ogenda mu b'ensi obbabuulira enjiri bakuvuma ne bakuwemula ne bakola ki, ng'ate naawe omulokole obeerako Samike kyaleese ku kyano nga waliwo abuulira oba oliawo message gwe gy'otayagala naawe n'ovuma n'owemula, tewabaawo nnyo njawulo. Nkogeddaako naye si mu bubi. So ennamba eri ku screen eyo soogikubako n'oba nga otutuukirira gw'ayagala oba oliawo okubaako message gy'oyagala oleeta ku channel eno gy'oyagala okubuulira. Then oba oliawo n'obulango, twetaaga obulango ku channel eno. Simanyi njala kubuuza Pastor Ronnie wano mubuuze, abalokole tebakola bizinensi? Yes, abalokole sima bakola bizinensi, naye mumpe bizinensi tulange tujanjawaze ekintu kyaffe nga we kiina okuba. Leero nkomyewo ne ensi y'omwoyo, bifa mu nsi y'omwoyo. Wenjogerawo nti oba omanyi gwe nkomyewo naye bamuyita Pastor Ronnie Karunji. Tugenda baleero twogera ku nsonga ey'amakulu, naye kamuwa obudde asooka ababuuzeeko then tutandikira awo. Tuba tuteka akabanga tetushutinga ngera abantu bamubuuza. Pastor Ronnie, wanji taata, ogamba otya taata? Ndi sebo sanyusa okusanga. Wendi era tunyumirwa obulamu nga tubuulira ekigambo kino. Amina. Mukama agenda kukulabamu mu ngeri ey'enjawulo kiyinza okugamba, kubanga abantu obasumuludde. Katonda akozesezza okugula amatu agabadde gaggala n'amaaso agabadde gaziba n'okubeerawo kwa Katonda mu bantu n'entiisa ye egenda ekomawo. Obujulizi mbuwulira kyenyinza okugamba, obujulizi mbuwulira nange obutaminziramu nembulaba era nange munkolamu omulimu. Gwe kennyini? Yes, kozi ndi muntu nange mundaba. Waliwo yajja ku kyaki naga ne Omusmba Ronnie alya emmere nange ndi muntu bannange. Oliira ddala enjala ekuluma, nkulabyeko ng'enjala ekuluma. Yes, naawe oli muntu. Kale buuza ku bantu abo. Omusibe mutabanyabo ne basebo tubenyumirizaamu era tubaagala nnyo. Mwebale kutambuza butambi buno kubanga byonna gye butuuse buleetedde abalala okuba being invited okujja okulaba n'okwongera okunoonya. So tubeebaza Mukama abalabemu akensusso
kubanga omulimu guno twagutandikako niffe tetulina busobozi nga ffe naye mmwe Katonda baatugaseeko okulaba omulimu guno nga gugaziwa n'okulaba nga gutuuka. Nebaza lwa omwami yabukyusa oba mukyala yabukyusa n'obutambi buno n'abukola audio abatalina data basobole okuba nga bawulira. So tubeebaza mwenna n'asobola obuteeka mu luzungu olwo omukyala ali Kenya yatusuubiza nti agenda buteekako gundi ya wansi ey'oluzungu editinge. Yes, so tubeebaza bannaye mwebale byonna bye mukola Mukama abaddizeewo guno omulembe gwaffe. Gamba munno naawe akulinaanye mugambe nti omulembe gwaffe tulina bwe tulaga. Yes, kale obuweereza bugamba ki? weereza gye bulisebo tutambula kanisa bagita Arise Church Nakasajja, Arise Church International Ministries Nakasajja we tusinzidde okulaba nga ebbugumu lya revival litandikirawo okusaasaanira amawanga. Neera nsaba buli muntu yenna asobola okubeera part ya revival eno etandise okutambula abeere part. Yes, ati ki ekiri mu ddiiro nasemba okugjayoko nga tuli mu kuzimba I think toilet yawedde n'ebirala ki ekyetaagisa ennyo enjiri okutambulirawo? Twetaaga emizindaalo, tukyetaaga emizindaalo ali eyo support yonna gy'osobola. Twetaaga emizindaalo, mikisa tulina, ennanga tulina, twetaaga emizindaalo gyo esebo. Emizindaalo giri musenenga mmeka? Nalamuzaako buli muzindaalo topu buli ndooza 7,000 beesi eri mu kakadde kamu 2,000 esingo dabo ziri mu bukadde 2. Naye ndowooza nze kanjogere ku bemmanyi WhatsApp group ya Pastor Ronnie eya church erabika erimu abantu nga 2+ sikyo 2+ buli muntu watukontributingirayo emitwalo newe giba 2 tuba tutambuddeko siwe kiri nekyo kankibalekere omanyi bantu abakambwe bajja kugamba tubasabiriza ssente naye nga kyekyo abalokole twekwatire mu bintu byaffe nga yetwaziwangayo eri nga jajja akugambye komawo n'emitwalo 5 mu wiiki ejja mujja wakuloga n'ogenda ne weewola n'okola kinsuubira laavu yemu gye tulina okukozesa oba oli awo okulaba ntutambuza omulimu gwa Katonda. Kakati nga we naggamba nze wojja wano Musumba olumu nze akuleka ne weeyanjulira ky'ogenda okwogerako wadde oba wakiŋŋambyeko. Leero tutambulidde wa? Ngenda kusooka kwogera ku kwegendereza nga sinagenda wala. Bino ebiro season gye tulimu Katonda akusuubira gwe wenna omulokole buli kyokola ne bwe kuba kunywa mazzi olina okubeera omwegendereza, ne bwe kuba kukyama kadaala kakugula ng'oyagala kugula nnyaanya olina okubeera omwegendereza. Bayibuli bwetyo bweyogera mu Bagalatiya 5 essula ya 23 okukkirira awo mulimu ekyo kye bayita okwegendereza, kikolwa kya mwoyo oba kibala kya mwoyo. Njagala buli mulokole yonna gy'oli nga tonnakwata ssente z'okuziwa muntu yenna, beera mwegendereza ate osooka onoonyereze nti eno gye ŋŋenda okuwa ssente batuufu oba si batuufu. Ne bwe kuba kulinnya mmotoka, ne bwe kuba kusaba. Abantu bangi basaba. Walwa yambuza ekibuzo nti naye lwaki ffe tusaba nga tatuddamu yadde akanyeenya yadde. Abamu tusaba tetwegendereza n'osanga Katonda kyenkana tumukwata bukwazi mataayi, otuuka mu kuyomba, otuuka mu kulwana obanga katono obulako katono okukwata mayinja mukasukirira. Ngambe ndi Mukama kankukuba amayinja nti wagaana okukunkolera booti. Njagala tubeere beegendereza. Evidiyo ze tulaba olwale ku YouTube si buli mukutu nti ogenda gubeerako. Nina omwana omuwala nayogera naye mabegako awo yalina akantu ke yampeereza ne mugamba ono gw'ompeereza alina connection ne nabbi w'obulimba. Buli lw'otapinga amafuta gali abali ku group ya Arise Church amafuta ge mutambuliramu gakugolokosa kanisa, gakugolokosa ekibadde kyebase, ekibadde kifudde. Kati bw'otapinga amafuta ga nabbi w'obulimba bw'oti
ogenda kumaliriza bakwambaza ebifutafuta ebitategerekeka. Kyovala abantu bangi baloota basibye enviiri nga wasiba enviiri naye ng'ate enviiri zo bagasegasemu ga oyiro. Amaanyi go n'amafuta go bagagaseemu ebintu ebitategerekeka. Ebiro bino byakwegendereza mulokole, buli kyokola 666 egenda kuyita mu bividiyo ebyo bye muwaakinga. Ogenda kuyingiza emizimu mu nnyumba yo ng'otereddeko abaana katyuni, ng'otereddeko abaana ebintu ebitategerekeka oba gwe kennyini. Kubanga sitaani anoonya buli kaseera bw'ayiza omuwaato gw'ayiza okuyitamu ajja ayingire mu nnyumba y'omulokole. Sitaani talina budde ku batali balokole, talina budde. Obudde abulina ku oyo omulokole. Baganda baffe bonna abaali boogera ku tibaamukoleranga, owulya bye boogera, n'amala akusanga ngo ogenze watali balokole ng'ogenze malangayo ebintu bino, malayo. Nali simanyi nti wafuuse mutiitiizi nnyo. Malayo ebintu Musumba. Kati nga wagenze eyo, kubanga njagala tubayambe ne bannaffe abatali balokole abalaba nga wagenze watali balokole. Kitegeeza bwe ngamba abatali balokole oba enzikiriza ekkirizibwa mu maaso ga Mukama y'abalokole yokka. Kyentegeeza nti bw'oba tolokose toli ku Katonda, ekyo tesikiddamu kyekyo. So yes, bw'oba tolokose ekikkirizibwa kwe muntu kulokoka, ate si kulokokera kwambala lugoye ate n'ogattako olugoye olulala. No, olina kwambala lugoye olu lwa bulokole. Si nti ngenda kulokokera mu ddiini yaffe. Nze nalokokera mu ddiini yaffe, abamu bagamba nze nalokokera mu mutima. Anze omutima gwange mulokole. Sirina kibi kyenkola, mutima mulokole. Oli n'agamba nti nze sirina kibi kyonna kye nali nkoze, naye ng'agamba nti sirina kibi kyonna kye nali nkoze, n'omukuba oluyaawo oyinza okulaba akaasa wano emisinde. So tubeere beegendereza balokole. Si buli TV nti olina okugiraba, si buli muntu avaayo ng'alina ssente nti olina ozifunako, si buli ssente nti olina ogikwata, si buli woteeri nti olina okulyamu emmere, kubanga sitaani buli kintu kyonna akitaddemu abantu be. N'amalwaliro, nagamba nti amalwaliro, waliwo eddwaliro eyawe ddene, mulimu abantu ba sitaani. Ddene liri wano mu ggwanga, lirimu abantu ba sitaani. Kati tebakomye kubeera n'amalwaliro manene, balina embulwaliro obutono. Kati tufe tukoze tutya abatabategeera, abatasobola mulaba nti ono wa sitaani ne ssente otugaanye. Kati ntegera entambu zino ssente ziva ono wa sitaani sirina zikwata, nkole ntya? Waliwo kye bayita bakita okwekkiriranya. Waliwo kyolabira ddala nti gundi agenda kumpa ssente naye mumanyidde ddala nti musajja musamize. Mumanyidde ddala nti oyo omusajja musamize. Yes, manyidde ddala nti ono omwana omulenzi ayina bbaawe, amanyi ayina mukyala we, nkimanyidde ddala mufumbo, naye ate ampa ssente. Si bya kyali, okimanyi kuva dda omwana omulenzi baba ayina omutu gwawa ne waba mukwano gwe, era akantu kabeeramu muli munda. Okuba mwokyayo bwokya nga mukwano gwe, ate ne waba muwala nga yakwokya era kabaamu akatono. Kabaamu akatono. Just tubeere beegendereza buli kyonna, buli kintu kyonna kyokola, kubanga sitaani anoonya akantu katono bwe kati, akunoonyako akantu katono bwe kati okuyingira mbulamu bwo. Ffe abalokole engeri gye tuli nkoko njeru, buli wooyita bakulaba nti mulokole ayiseewaawo. Nze waliwo sitasobola kukyama, ate waliwo sitasobola kutuula mbu nyumya, ngenda nyumya nabo biki. So buli muntu kilasi mwe weetwalira ya invitinga abantu aba kilasi eyo okujja okunoonya. Sente zino mani nemedde nnyo ku ssente, lwakwatu sente zimu ze zitambuza obulamu buno. Wenfuna ssente okuva ewo musamize, nsobola ozisabira ne zifuuka ntukuvu n'enkozesa. Osobola ozisabira
ne wansi bw'oziteeka mu ngalo bw'oti. Ensi y'omwoyo nabagamba ensi y'omwoyo omuntu akuwa ssente gwe nolowooza nti akuwadde ssente naye ng'akuwadde musota nga gwo gugenda kulyanga nga gumutwalira gulya bibyo. Bino byenjogerako si bbanga ddene saakigamba. Nina omuntu omu ku kyalo ekirinaanye gye tubeera yalaba akatambi akamu yadde abigoberera obutambi bwaffe bwonna naye yalaba akatambi akamu agamba kino agamba nti ekimwewunyisa kyekino nti neyiba we abadde aludde nga ayomba mu sente ze zikolaki zibula. Kati olunaku lumu baba batudde bali mu kunyumya agamba oba baneyiba be bamubba naye nga ate kufulu ebeerako. Kati agamba yes ati agamba nti baba batudde bali mu kunyumya emmese ennene neeyitawo n'essente ng'ezitwala wa neyiba waabwe ku mumwa. Kyekyo kye ŋŋamba ensi y'omwoyo. Emmese ye yayiseewo ng'ekutte ssente mu mumwa obwetaano bw'omukazi abutadde ku mmeeza. Byensi y'omwoyo eyo yensi y'omwoyo. Emmese eva pakasa etwalira boosi. Eyo yensi y'omwoyo gye twogerako buli kaseera. Njagala mbakakase tubeere beegendereza. Eyo pusi gy'olina ewaka togitwala nti pusi ya bulijjo. Eyo emmese gy'olina ewaka ezikulumba ekiro z'owulira bazikokota abaana ebigere tobitwala nti bintu bya bulijjo. Baako ky'okolera ebintu ebyo. Bino ebiro bye tulimu bya kwegendereza. Si buli aleekaana nti byaleekaana bituufu. Si buli ayomba nti byayombera bituufu. Abatuyombera mbuto zaffe abatulina bye twagala okwetuusaako naye nga mmwe kennyini mmwe be tugenda okukozesa tutuukeyo nga mwe mugenda kubeera bisooto ffe ate nga twambadde buutusi tuyitewo. Mukiraba mikwano, si buli bitaasa ebireekaana nti bituufu. Si buli wawulidde ejjaazi nga zikubibwa nti waliwo ekkanisa. Ne Masabo bazikuba kati batendereza sitaani. Nina akatambi ke nalabako emabegako awo kali eyo sayidi z'ebusoga. Baali batenderereza ddala sitaani ate nga bakozesa nnyimba zaffe. Guno mulembe Katonda ayagala teeka ntiisayo ku kkanisa nga omusamize akuyimirira mu maaso olubuto ne lukyankalana olulwe. Nga olubuto ne lukyankalana byebiro bye tulimu. Tubeere beegendereza mulokole. Sanyu omanyiza ekinnuma n'ekirala nti abaana abalokole bangi bali mu bigurupu ebitategeerekeka. Naye ng'ate message zino eza WhatsApp groups zino ez'abalokole oba ze bateekayo ekigambo alaba nti abantu bateekayo bingi. Alaba obudde nga talina na budde buwuliriza naye ng'ali mu gurupu eyasenga ne kkojja. Jamiru yaŋŋamba gurupu ezo basasula n'osasula. Nze nali simanyi nti basasula. Kisoboka kubanga nti sitaani kyanoonya. Anoonya watrapingira abaana ba Katonda. Anoonya wakwatira gwe omulokole akulemesa. Njagala nkakase mulokole beera mwegendereza. Bayibuli etugamba bwetyo nti nyweza ky'olina nzija mangu. Nyweza ky'olina omuntu yenna takukyamya nga takusuuza ekyo ky'olina. Nyweza obwavagini bwo. Ng'osese bwe njogedde kya vagini. Samikege manya gange Unique Media echano tuline Pastor Ronnie. Ndekankole. Ndekapereze tati. Samikege gange ndine Pastor Ronnie tuli munsi y'omwoyo twogera ku kigambo ekya okwegendereza. Njagala kusooka waliwo yaŋŋamba nti wemba mpisaawo abantu bange nti mpisaawo batookyezaayo mbu batuwadde ku ssente abalala sibatumira naye kati kantwale omukisa guno okutumira buli omu. Oyo yenna ashiyaringa message zino, oyo yenna akomentinga, oyo yenna atikawo kaddata ke n'agamba buli ssaawa 3. Omanyi nteekayo video zino buli ssaawa 3 ku makya. Nti buli ssaawa 3 njakeera ku Unique Media ndaba ate oba oli awo kye batuteereddeyo mbaagala nnyo. Bagalira ddala naye ate nja kwebaza n'abo atenga initiative n'otukubirako okutwebaza oba n'okubaako oba oli awo
akyateekawo okwanguya obuweereza buno tuba tukoze eki tuli mu kukola. Nja kwebaza omukulu gwe bayita Winfred Atala. Nja kwebaza Henry omuwuliza. Mwami Henry asabira ku church yaffe buli Sunday bambi abeerawo musajja amaanyi oyo. Musajja wange Henry nduddewo okulaba. Of course ate Stewart omulaba. Nayogerako naye mabegako naye ali fine. Ate oli ow'Entebbe omukyala yatuyiwamu gundi emikisa gyali naye atulaba. Ono omukyala yazzeeko ejjo ku kyaki bambi tukwebaza olwaka transport kewatuwadde. Mukama akoddizeewo yatwokyezaayo ka transport. Era njagala kukugamba mukama wange nti katuuse nga tewali akamenyeemenyeemu nga we wakasindise kantuuseeko. Then ne mukulu Elijah, then waliwo n'omukulu oli ani Nicholas. Then bashivat abaddukanya WhatsApp group eyo. Lwaki mbeebaza lwa nsonga bakola omulimu gw'amaanyi nnyo okumanya nti kati eno time ya kusaba, eno time ya kutendereza, eno time yaki. Mbeebaza Shiba Becky Williams. Yes, Shiba Becky Williams naye bambi tukwebaza nnyabo mukozi omulimu gwa ttendo n'abasumba mwenna aba group eyo. Kama abawo omukisa era bongere n'amafuta mwebale kuweerereza ku group oba kanisa. In fact kanisa namba mwebale mikwano ne support yonna tukyajyaniriza neera mwebale mikwano buli ayina kyokoze ku lw'omulimu gwa Mukama. Kama abawo omukisa. Ekya Virgin kino lwaki oba tetukireka? Tukireke kale. Nina akantu kenjagala okubabuulira okubeera abegendereza. Mabegako ewaka we nali mbeera nannyuka okuva ku ofiisi yaffe nenzire waka ntuuka mu kikomera nga baneiba bange bali mu kuyomba beevuma naye ng'ekibeevumisa waya bayombera waya nga bw'omanya abakazi. Yes, ati omukazi omu yali nakawere ng'omwana muto amulese mu nnyumba mu buliri ne bayomba. Nagende waka ssaawa zaali 8 nga njagala kwoza ngoye. Nga naawe weetaaga waya? Nga nange neetaaga. Gye baayaniseeko engoye mumanyi. Twalinawo waya endala. Kati baali bayombera kinga waliwo endala. Yali maaso gaabwe kikomera kiri kinene. Kati mulimu ennyumba nnyingi. Kati waffe sayidi zeeri nze mukubasembayo ddala. Kati waliyo waya zaffe eyo newankubadde ze sirina waya naye nali nkozesa z'abannaffe. Kati nzija ntuukawo nsanga bayomba aye ne mbabuuzaako naye nga tebanzira namu nga bayomba beevuma. Omanye omuntu okuvuma munno n'okaaba beevuma ne bakaaba bonna. Kati ng'onoomu avuma naye nga ayina n'abalala abamuvuma bali ku sayidi eno nga kuliko abaana b'omukyalo ono. Beevuma nentuuka ewaka ngenda okulyanga eddoboozi nange linsuseeko nenteekako music wufa. Bwe nteekako music mu nnyumba era nga mpulya amaloboozi gayitamu nga lwaki bano bantu bakulu lwaki sigenda ne mbagamba. Nengenda nagenda ssaawa 8 kyenjogera ku kwegendereza mulokole wulira. Nagenda ssaawa 8 ssaawa 9 ngenda mbagamba naye bannange muli bantu bakulu mwevuma muwe mulamukola ki. Kyembasaba kikino buli omu adde ku bibye akole kyalina okukola nti anko omukazi oyo bwati anko omukazi oyo bwati. Konze banne mbeegayiridde muli bantu bakulu. Laba abaana babali wali baseka ng'obwana buli awo buseka ate bwekuŋŋaanya mu bintu ebyekisiru. Wayitawo akaseera zaali ziwera ssaawa 11 baali beevuma ng'omukazi ono bawulira bonna nti omwana ali mu ddyo akola ki akaaba. Naye ono n'atabamu magezi gagenda kukola ki kebera mwana we. Ssaawa zaali 11 nzijjukira bulungi. Maze okubagamba nzizeeyo ewaka nzaddeko obufa yange ntandise okuwulira music wange nebuzeebuze njozezze ntandise okwoza engoye.
ngenda okuwulira oluyogaano lusirise ngenda okuwulira ate emiranga ne ŋŋamba oba omwatemye munne wewe afudde ye ne ŋŋamba ani afudde amangu golwasse ngenda okujja ndowooza nze yali owokubiri kulaba nti omwana afudde omwana wano nga bali mu kwevuma mulimu statements ze bakozesa nti kale tunaalaba kati abantu abali beetoloddewo bagenda bapiikingamu ekyo kale tunaalaba ono yamuvumye nti kale tunaalaba kale katulabe kino ekinaakubako kale oleega kino kati abantu ne bagenda nga basalaasalamu nga bumanyi bannayuganda nga basalaasalamu ekyewunyisa kyekino omwana yasika obugoye ne yeebikka omwana n'afa yafa alwana kaafa kakozebwe kati nga tassa tugenda okutuuka ku mwana bagenda omufulumya bwe bati omukyala alowooza nti akyali mulamu nga yafudde dda eddakiika nga 3 mabega ng'omwana atuuyanye ne sikini ekyuse n'amaaso gakyukiddewo dda nange bannaye nze taata nkomawo ntya nti omwana yafudde nga tuyomba simanyi bannaye naye tebigumiikirizikika kyeŋŋamba nti tubeere beegendereza abalokole nti ojja kwogera ekigambo kimu tubeere beegendereza ne mu bye twogera oyogera ekigambo kimu ne bakikootinga oli n'akyongerayongeramu n'akizimbya n'omaliriza nga akwonoonedde obulamu kintu kitono kale tulabe oba abaana bo balibeera bwe bati kale tunaalaba kale kinaaba bwe kiti tumaliriza poliisi ezeebuuza biki nze nakwatirawo ebintu byange n'ensi eyo gye nabeeranga mutiitiizi si kubeera mutiitiizi anti abaabaddewo walina oba wa statement nti ono ye yavumye n'agamba kale sibeera siina linnya lyange ku poliisi yonna sibeera mivuyo bantu bendowooza nti bandibadde bantu bakulu bandibadde beekwata bulungi waya buwaya yatta omwana waya buwaya bane tubeere beegendesa n'ekirala kyenjagala okwogerako ssebo buli bubaka katonda bwakuwadde gwe omulokole abukuwadde ku musumba Ronnie abukuwadde ku musumba ani abukuwadde ku muntu ani tabukuwadde kugenda ku TikTok na WhatsApp oba ku YouTube ogenda ogamba abantu nti musumba gundi mumulaba oyo mukama yaŋŋambye bwati ne bwati katonda buli lwatuma bayibuli egamba nti ntuma ekigambo kyange ne kibawonya buli lwatuma ekigambo kye aba alina gw'ayagala okukola ki okuwonya kati buli bwakutumira ekigambo n'agamba nti oyo pasita gundi ali bwati nange ndi muntu yes ebitunoonya ffe kambabuulire ebitunoonya binene kambabbireko kino mbadde sikibagambanga nze buli lunaku ewaka ewange ngenda okuzuukuka ku makya nzuukuka ndaba amaaso agantunuulidde naye nga nange neebuuza bano abantunuulira bwe mba neebasa otulo twange baba bakola ki naku 2 mabega nazuukuse nga ekiteeteeyi kiri mu maaso gange awo emabbali w'ekitanda ng'ekiteeteeyi kiri awo naye nga kyonna kijjudde maaso nga gantunuulira ng'amaaso mangi ku kiteeteeyi ebitunoonya by'amaanyi leero mbadde nzija ku show mbadde sinakigamba nfunyemu otulo mu mmotoka katono ngenza okulaba omusambwa mu kwolesebwa okwakatono bwe gutyo ngenza okulaba omusambwa nga guyimiridde mu mabbali g'ekkubo mu luggi mbadde ntudde ku luggi olw'omu maaso amazima ga katonda ngenza okuva mu kwolesebwa okwakatono okuzuukuka bwe nti amaaso ntunule nga waliwo omukyala alina kaveeyo ayimiridde mu maaso nga wennyini bwe kibadde era n'antunuulira n'obusungu njogera ku bitunoonya ffe abaweereza ba mukama ebitunoonya by'amaanyi buli muntu yenna ali mu pozishoni y'obukulembeze ebimunoonya si bitono kyova olaba taata ewaka ne maama ebibanoonya tebiba bitono ebyagala okwawuzaamu obufumbo obwo ebyagala okubalembesa abaana baabwe ebyagala okubalesaawo obufumbo si bitono ebitunoonya binene ne katonda buli lwatuma ekigambo ng'ayagala mulokole waliwo omwana omuwala eyanyiizizza namulabye ng'ayogera ku intaneti kituufu olina obulumi olw'ekkanisa kituufu naye mukama akugamba weegayirire ku lw'omusumba oyo oba abasumba abo